maama era we namubuuza yannyumiza nga webiri newatabeera maama ne jjajja naye akugamba kigambo kyekimu ekyo nti nno muzeeyi taata Kyaga baali bategeseeyo ekivvulu ewaffe ku nnyanja kati nga omanye eby'abaana abawala gye basisinkanira eyo n'avaamu nze nga basinkanye n'avaamu nze naye okuva we basisinkana muzeeyi n'agenda nti nno yamulekera ennamba y'essimu naye nga teriiko yagenda ogikubako nga tebeeranga nako so kati nze ekindeese wano olwaleero nga njagala muzeeyi taata aveeyo kuba nze sirina kyemwagalako nkuze nga we mbanyonyodde nti najja ano nga nina emyaka 15 ekintu ekinsuza nga siteredde njagala kumanya muzeeyi wange nange mbeeraawo nga mukubirako akasimu mugamba taata gyebaleko biki bwe bityo nensirina kyemwagalako tugoberera ku mukutu mwebale kubanga tugoberera ku TikTok, YouTube n'awalala n'abalaba emitimbagano gyaffe gyonna mwebale nnyo mwebale ddala nyina omulenzi ono actually yampisizaamu essimu soka obuze ku bakulu abatukwaniriza obulamu bugamba ki amanya go gwani amanya gange bampita Mwanje Sharif obulamu bo si bulungi okutwaliza mu bulungi mu birala naye ebirala si bulungi watukonyeeko era waze mu kabokisi kange n'ogamba olina obulumi naye nga wandyagadde alisti obulumi bwobwo buvaawo nsonga ki ekutuyisiza era bulungi ensonga empisi eyakubisiza essimu nali ku gundi ku TikTok yange nga scrollinga nendaba interview emu ng'ogikola n'omuyimbi omu nenfuna connection nenfuna nambayo neŋŋamba osanga nange mpiteko eno oyinza okunyambako obuzibu bwange esebo buzibu ki bw'olina tulabe we tutandikira obuzibu bwe nnina bwa muzadde wange maama wange eyanzaala tubeera eyo ku nnyanja mu disitulikiti y'e Mayuge eyo kati maama wange yanzaala nandeka ne jjajja wange bamuyita Namutamba Rashida kati we yandeka ne jjajja wange suubirawo nga omanyi naawe ebimu baabiŋŋamba bugambi kuba nali muto baŋŋamba yandeka nga nina emyaka 9 n'afuna omusajja omulala n'ava ku kizinga kwe twali n'agenda ku kirala nga waliwo distance y'amaanyi kati nga omanye embeera naawe ebyokusoma ne bitandikira kuba nze okusoma nakoma nga nina emyaka 15. Olina emeka kati? Saa zino nina 21. Yesewo. Kati embeera nenkwatako nga womanyi ne ntambula nembuuza jjajja maama aliwa n'angamba maama we abeereyo ku kizinga gye kiri eyo Esewo. Mami wo yakugamba tata yani? Mami wange angamba taata wo ye Kyaga omuyimbi. Taata wo? Esewo. Agamba taata wo yani? Kyaga omuyimbi ono. Abikugamba ddi era ku myaka emeka? Abiŋŋamba nga nina emyaka 15. Esewo. Wajjajja? Nagendayo nga nina emyaka 15. Ije yafumbirwa? Nga nvuddeyo wane wajjajja nga ngenze kubeera eyo. Nga omanye embeera omuntu eyafumbirwa awantu ng'omusajja si yakuzaala biki. Ntuuka era nga siisibwa bulungi ng'omuntu. Era okuvaayo n'addukayo buddusi kwe kuyingira wano mu kibuga. Kati nali muntu mukulu ku myaka 15 nali nkuze ng'ebintu mbitegeera ate nga twebaka single room ne taata wange omulala weeyo ne maama nga womanyi kale nenfuna okusomozebwa mu bintu ebyo like nga bagala okolako ebintu byabwe ng'abantu abakulu like olumu babikola tuwulira ate nga nkuze nekinsukkako kwe kuddukayo nenvaayo. Nina kyenjagala okutegeera
waliwo ng'onkubira essimu wangambye waliwo erinnya lye baakuyitanga ng'oli muto. Kati nze erinnya tengire emboozi eyo nga bweri tokweka kintu oba oyagala tufune obwenkanya kati nga omanyi naawe nga mukyali bato nga tuzanya life nga muyombye n'abaana biki omwana ng'akugamba genda ewammwe wano vaawo si wammwe. Kati ekintu ekyo kyankwatangako nnyo nentambula lumu nengenda nembuuza jjajja ne mugana naye jjajja ewaffe yewa era taata wange yaani nga nina emyaka nga 10 awo. N'agamba taata wo ye omanyi jjajja amuyita jangu eno maama. Taata wo ye jangu eno maama era waalijja tugenda kutwalayo eyo ng'aze okuyimba jangu eno maama esebe. N'angamba taata wo alijja eno okuyimba kozi ntino baali batera otegekayo ebivulu byabwe tugenda kutwalayo ngazi nga bwatyo bwangamba. Oyambuse mu myaka 18 19 21 lwaki wasazeewo kati omunoonye kati? Osalawo munoonya kati nze okuva eyo okudduka ewa maama okujjaana ekigendererwa kyange kuba nali simanyi Kampala nga sijjangayoko nga mpulira buulizi era nga mpulira taata waali Kampala. Kati nze okudduka ewa maama okujja eno olw'embeera gye nkugambye gye baali bampisaamu neŋŋamba naye lwaki sigenda nnoonye taata wange nga nze mmanyi byangu era okuddukayo navaayo nzize kunoonya taata wange era nakwatana ku ssente za mukadde era nsonyiwa olw'ekyo zaali 1,800 nenninya nenveeyo nenkwata taxi cause zivaayo ne zikutuusa bayitawo musita from Musita to Kampala bakutwalira 1,200 natuuka e Kampala ate kyewunyisa nze natuuka ejjinja nga manyi tutuuse Kampala kuba nali sijjangayo nenga ndaba the people they are still sitting nga tebavaamu mu gundi mu ngamba etsoke kuba nali sijjangako mu kibuga ne tujja kati jjukira abataxi bayimba Kampala gundi Kireka biki kati ne tutuuke Mukono ne bayimba mukono abantu ne batandika okuvaamu ze nentuula bweyogerere ne bavaamu gundi Banda Nakawa ne bavaamu kati twatuuka awo ku yaadi nga tusigaddemu abantu 3. Kondakita n'ambuuza yanga mpozi ogenda akonze Kampala nti nga nze nakotinga kigambo Kampala. Ne tutuuka awo ku Church House ne banteeka awo moloka zaali teziyingira mu paaka nenvaamu awo life yange weetandiikira. Ng'onoonya taata wajja onoonya taata kati kwe kutandika n'ogamba kanoonye n'ebyokukola esebo byali bwe biti we natuuka awo nali n'ebbaaga yange. Mwaka ki sobola sijjukira bulungi oba gwali mwaka kuba ebyaddala sijjukira bulungi mwaka nze nali mu 15 awo. Kati weba nteeka awo ku gundi ku Cairo Bank nga weeri awo bomanyiwo nenvaamu omusajja n'angamba wano ye Kampala n'angamba kuba nali muto n'ambuuza ogenda ye taata wo oba maama wo gy'ogenda olaba ne mugaa ngenda ye taata wange n'ambuuza taata wo yaani konze ye Kyaga n'aseka n'agamba kaale. Kati olwavaamu nalina baaga yange nentuula awo era ababoda awo kyemanyi wabeerawo abakyaliwo baba banzijukira tuula awo nentandika twatuukawo saawa nga 11 zigenda 12 obudde nti ndaba obudde buziba naye ekyewuunyisa nga nnyinza okusanga nga gwawo nenkubuuza gyebaleko mbadde noonyaako Kyaga abaali bamumanyi Kyaga nti oba muzibu okulabibwa oba nga baseka busesi nebuuza abantu nga baseka we mbabuuza Kyaga ne bambuuza kiki Kyaga konze ndi mutabanyiwe nga bandabira ddala ndi mwana muto oba nga ali mu comedy. Wava mayuge esebo mukyalo esebo ojja Kampala esebo omuntu gw'osanga mubuuza Kyaga nga toyina simu siina simu siina ki okujjako baaga gye nali nina ne namba ya maama wange ngayo nagikwata mu mutwe
kubanga nze manyi nti byangu abayimbi oba abeera awo ng'osobola omusanga nentuula ng'aseka kati waliyo gwe nasembayo okubuuza yali mukazi nemubuuza anti gyebaleko nagamba mwana gw'onoonya konze noonya taata wange bamuyitaani konze Kyaga. Omukazi n'aseka n'agamba bagambye nti abeera wano eno nakasero nga weerya naga abayimbi nga tebalabika ne munyumizaamu sitore yange nga weeri nagamba mwana gwe ddayo mu kyalo. Obudde ne buziba ne bakaawo laba nga ku paaka enkadde waliwo ebyo ebiseera waliwo ekyo ekizimbe bali mu kimenye ennaku zino nkyerabidde nasanga abavubuka nga beebase nange neŋŋenda ne mbajoyininga naye ekyembi nagenda okudda engulu ng'engatto siziraba mu bigere n'ebbaaga sigiraba awo entandikira okuyiya obulamu. Kye nakola ne neekwata awo ku muvubuka yali awo mwana bambi oba yaddawa simanyi n'atandika okuntwala ku Nasa Road nga bapanga zino box kuba nali muto naye nga njagala nnyo okukola ne tupanga ng'ezo box naye nga bakuwa nusu 1,200 kasoofu n'ekyokulya ng'oddayo mu kiveera webaka. Obudde ne buziba kati waliyo omuvubuka awo baali bamuyita Ibra kyemmanyi waaba ndaba yasobola obbanyumiza era njagenda munoonyeeko waaba akyaliwo. Nagamba neyanga nga ng'oli wanjawulo ku baana b'oku street wano kubanga nze sibba ng'era wontuma ekintu balansi mukomyawo nga wookoze eki. Omuvubuka oyo n'andaba ne munnyonnyola ebizibu byange nagamba naye era yaŋŋamba kimu abayimbi nga si bangu naye ng'oli shuwa ye taatawo konze ye era maama bw'atyo bwe yaŋŋamba ne jjajja olwedda akiŋŋamba. Nagaa kale naŋŋamba naye kuba yali akola ezo oba photocopy nanga kyogenda okukola ogenda kwebakanga muno mu gundi yange ng'okeera n'osiimula n'okola ki then we tukola ano mpola mpola. Omuvubuka ne ntandika okwebaka awo. Mu kwebaka awo natwalawo akabanga omuvubuka yali mukozi oyo oba nali ndi awo nga ŋŋamba twafunyemu obuzibu wano eno tebayagala okole ki okwebaka muno mu gundi. Bosi wange bwe batyo bwe yaŋŋambye naŋŋaa naye kwata zino ssente kozi nali nkoze ng'omwezi gugenda kuggwako nampa 40,000. Yaŋŋamba kinnumye Sharifu naye sirina kyakola wabula kwata zino ssente oddeyo mu kyalo. Nakaaba amaziga naye era nga omanyi nali stubborn nnyo ne ŋŋamba sisobola kuddayo mu kyalo nali nguzeeyo awo obugoye bwange naye nenkwata ekkubo eryo eridda ebweyogere Jinja Road oyo nentambula naye ng'omutima ogumu guŋŋamba ddayo mu kyalo ogumu nedda. Kati we natuuka awo Ekireka natambuza bigere kuva ku Nasa mpaka Kireka. We natuuka awo waliwo omuvubuka yali asiika chapati ne mulaba ng'ayogera Olusoga kozi ndi Musoga nze wemmanyi kuba maama wange Musoga. Nenjogera naye mu Lusoga nambuuza awegulagawo ovaawa ne muga badde nzira mu kyalo naye saagala gye mbadde nkola byakyankalanyemu naye noonya mulimu. Naye banaye muno mu kibuga ng'omuntu tamala geesiga muntu kumuwa mulimu nga tamumanyi. Nangaawo manyi osiika chapati konze sizisiikangako naye okwagala kwenjagala okukola nsobola okiyiga mu nnaku nga 5. Kuka teyali mubi nampa ekikomando n'endya naŋŋamba sotta eŋŋaano eyo n'engigoyaagoya nentandikira awo mu kugigoya ne tumaliriza ne muyambako bikyawo. Omuvubuka teyali mubi n'antwala mpaka we nga tunyuse mu nnyumba baali beebakamu 5 ne twebaka omwo nentandika okukolanga naye nenkola naye. Okusoma tewasobola? So saasoma kuba jjajja yali talina ssente ate nga ne maama gyali bbaawe era still talina ssente bulungi. Enkovu eyo bankoona nga nkulosinga awo Ekireka era nsuubira
nali nkulosinga nga nina omuntu gwe ntwalira ekikomanda awo kati gundi owa boda yali ava eri nankona bw'ati nengo. Omuntu ayinza okugamba Kyaga essaawa zino oyagala ssente. Kyaga nze simwagalako ssente kuba singa nali nabadde noonya ssente oba nga nali noonya ssente sandigenze ku Kyaga nti ye taata wange nandigambye kamiliyoni oba ragadi obaani nga noonya ssente. Sirina kye mwagalako ekikwatagana oba nti ku ssente oba kubeerawo oba nti kola ki kuba kati nze saa zino ne rentingira mbeere wange. Okusingira ddala kiki osinga okwagala? Njagala I want to know my family and again nti bano be baganda bo nze mbeera wano nga naawe omuntu w'obeeraawo ng'owulira obulumi ku mutima kuba nze sikuza Christmas sikuza Idi era wenfunamu akasente nsindikira jjajja ne mugamba sente zizo zikuyambeko ku gundi gyemanyi. Bw'ogezaako okunoonya maama anoonye Kyaga, maama yakugamba atya? Kuba emyaka ndaba kati gigenderedde okuze. Kyo kituufu. We nakubira kuba ebyo struggle eyo gye mbadde mpitamu yonna ebya taata nasooka n'embiza ebbali n'enfokasinga ku kukola ku kunoonya omulimu nga we nkunyonyodde. Kati awo nga ndi mu myaka nga 19 awo nyingidde 19 nenkwata essimu nenkubira jjajja nampa essimu ya maama kozi ye yali yagamba ani gundi jjajja nti nze nadduka nenkuba ku ssimu ya maama gye nali nagenda nayo nga teriiko kati nenkubira jjajja kuba namba ya jjajja nayo nali ngimanyi mu mutwe kwe kumpa eya maama. Nemukubira nagamba mwana wange biki nemuga taata maama nze nagenda kunoonya taata. Ekibuuzo kye yambuuza wamulaba? Konze sinaba mulaba naye ngenda mulaba. Omanyi maama ekigambo kye yangamba? Nangamba genda ku TV. Kyaga akwatagana atya ne maama? Maama yagezaako okubuulira emboozi eyo. Maama era we namubuuza yannyumiza nga webiri. Ne watabeera maama ne jjajja naye akugamba kigambo kyekimu ekyo nti nno muzeeyi taata Kyaga baali bategeseeyo ekivvulu ewaffe ku nnyanja kati nga omanyi eby'abaana abawala gye basisinkanira eyo n'avaamu nze nga basinkanye n'avaamu nze naye okuva we basisinkana muzeeyi n'agenda nti nno yamulekera ennamba y'essimu naye nga teriiko yagenda ogikubako nga tebeeranga nako. So kati nze ekindeese wano olwaleero nga njagala muzeeyi taata aveeyo kuba nze sirina kye mwagalako nkuze nga we mbanyonyodde nti najja ano nga nina emyaka 15 ekintu ekinsuza nga siteredde njagala kumanya muzeeyi wange nange mbeeraawo nga mukubirako akasimu mugamba taata gyebaleko biki bwe bityo nensirina kye mwagalako era taata nsaba oveeyo gy'oli kuba okujja wano ku TV njagadde obubaka buno bukutuuseeko nakola ekisoboka okunoonya ne bigaana. Wanoonyako omuntu omu ku omu even mu kibuga? Nga nekigaana nga bansekerera busekereza. Olina nnamba ye? Sigirina. Bw'asemba okugaana maama yagala agenda ku TV? Ye yangamba kimugenda ku TV. Genda ku TV. Nagamba kuba maama manyi oba naye yatuukako mu tawuni. Ekigambo kye yaŋŋamba genda ku TV. Tomanyi TV gye ziri gendayo bagenda kuyamba. Nga nange era mmanyi byangu kuba ebbanga lyemaze muno nsuubira eno ye TV gye nsooso tuukako ko BBS. Oba ne muzeeyi Kyaga bino tabimanyinako? Tabimanyinako? Simanyi kuba oba jja abimanyi kuba yatuuka omulekera namba etaliiko etabeerako kuba maama yaŋŋamba yagikubako enkeera nga teriiko ate yagikubako nga tamanyi nti ali lubuto lwange wabula yagikubako ng'omuntu eyabadde n'omuntu kuba gwe yasembayo beera naye. Naŋŋamba y'oyo era ye taatawo ye waba ayinamu okubuusabuusa asobola okuntwala ku DNA. Nze sirina kye mwagalako njagala ntegeere mutegeere baganda bange baba gye bali abalala nga omanyi naawe omuntu okubeerawo awo nga
bagamba taatawo gyali naye nga takumanyi, nga gw'omuwulira omumanyi naye nga ye takumanyi. So kyensaba kyekindeese wano eno nfune ku buyambi.